Disitulikiti ya Oyam esangibwa mu bbendobendo lya Lango mu mambuka g'eggwanga Uganda. Disitulikiti eno ya Oyam erina balirwana baayo okuli disitulikiti ey'eggulu mu mambuka, disitulikiti eya Padelo mu mambuka g'obuvanjuba, disitulikiti eya Kole mu buvanjuba, ssaako ne Apache disitulikiti mu Maserengeta, Kiryandongo disitulikiti mu Maserengeta g'obugwanjuba bw'eggwanga Uganda, era ng'erina ne muliraanwa omulala Nooya disitulikiti mu bugwanjuba bwayo. Disitulikiti eno eya Oyam erina ekitebe kyayo ekisangibwa kilomita 78 bw'obeera okozesezza oluguudo mu buvanjuba bw'ekibuga Lira ekisinga obunene mu bbendobendo eri erya Lango. Disitulikiti eno eya Oyam yabangibwawo ssetteeserezo w'eggwanga mu mwaka gwa 2006 wabula bwe yali tennaba kwawulwamu. Kino kyali kitundu ku disitulikiti ya Apache okutwaliza awamu ne Lira disitulikiti, Alebutong disitulikiti, Amolata disitulikiti, Apache disitulikiti, Dokolo disitulikiti, Kole disitulikiti, Otuke disitulikiti, Oyam disitulikiti. Zino zonna ze zikola ebbendobendo lya Lango erimanyiddwa nga Larger Lango Sub-Region, era nga kiteeberezebwa nti erina omuwendo gw'abantu abawerera ddala akakadde kamu n'ekitundu. Disitulikiti eno eweza amagombolola 7, emiruka 40 ssaako n'ebyalo 679, nga ku magombolola kuno kuliko Aba, Achaba, Icheme, Lolo, Minakulu, Ngai ne Otwal. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 1991 mu kubala abantu okwaliwo kyateeberezebwa nti disitulikiti ya Oyam yalina abantu abawerera ddala 17,710 okubala okwaliwo mu mwaka gwa 2002, era kyateeberezebwa nti wano obungi bw'abantu bwali bweyongeddeko era ng'ewezezza abantu 26,884. Kale nga wano yeeyongerako ebitundu 3.5 ku buli 100 okubala okwaliwo mu mwaka gwa 2012, era kyateeberezebwa nti disitulikiti eno eya Oyam erina abantu abawera ddala 37,889, ekitegeeza nti era baali beeyongeddeko. Bannansi ba Uganda bawangalira mu disitulikiti eno eya Oyam balina emirimu gye bakola mwe bajja ejjamba wamu n'okubeezaawo obulamu. Bano nga balimi era nga balunzi, wabula ng'okusinga emmere yaabwe balima yakulya, era ng'ebimu ku birime ebyo bakyasinze okulima mulimu pamba, mulimu amatooke, mulimu ebijanjaalo, obulo, ennaanansi, muwogo, lumonde, ssaako n'okulunda ebisolo eby'enjawulo okko n'ebinyonyi omuli ente, embuzi, endiga, embizzi, obumyu ssaako n'enkoko. Nakugambye mu 2012 baakoma okubala ng'abantu bali 37,889, wabula nga kati we twogerera kiteeberezebwa okubeera nga disitulikiti eno eya Oyam erimu abantu abawerera ddala 40,681, kuno nga kuliko abasajja abawerera ddala 19,783 ate abakyala 20,249, ekitegeeza nti abakyala bangiko okusinga ku basajja. Era nga bw'oba obaliridde emyaka gy'abano average ya myaka 17. Nazzi kuno abazungu bwe baali tebannajja, ekitundu kino kyasomesanga abaana baakyo, era nga wano bamaama baakolanga omulimu munene nnyo okusomesa abaana empisa, omwali ennyambala, enneeyisa ssaako n'okuwa abakadde ekitiibwa. Kale nno bwe baasuumukangamu abaana ab'obulenzi nga batandika okusomesebwa bakitaabwe ssaako n'abasajja abalala ab'obuvunaanyizibwa, bwe batyo n'abawala nga basomesebwa bannyaabwe ssaako n'abakyala abalala ab'obuvunaanyizibwa, kubanga si buli mukyala nti aba n'obuvunaanyizibwa. Bano balina emizannyo gyabwe gye baazannyanga okusobola okutwaliriza obudde nga balina engero ensonge, ebikokyo ssaako n'okugereesa. Era nga bino byali bya mugaso nnyo mu kusomesa abaana, era nga mu bino byonna ebyabayigirizibwanga kalubeere lugero kalubeere ekikokyo mwalinga mulina okubaamu ekyokuyigamu, era ng'omunyumya bw'amala okuwunzika bw'ati abuuza oyizeemu ki? Kale nno nga bw'olemu okwanukula kikyoyizeemu, nze naawe ebbendobendo lya Lango lyerimu kwago mu ggwanga Uganda agasooka okuloza ku buwoomi bw'obukulembeze oba ku by'obufuzi by'eggwanga Uganda. Anti Ssaabaminisita w'eggwanga eyasookera ddala nga Uganda yakafuna obwetwaze, Apollo Milton Obote, yali mu Lango era ng'ava mu bbendobendo lya Lango. Kale bw'oteewuunye essaawa zino okulaba ng'abantu b'omumambuka beesempikiza eby'obufuzi n'okubikiza ebitundu ebirala byonna olw'ensonga nti akasaayi kajja kabalondoola. Mu myaka gya 1970
ab'ebitundu bino baali ku bunkenke naddala mu biseera bya Idi Amin, anti ng'agezaako okufutya nk'abayivu bonna abaali mu bitundu bino ng'alowooza nti ssaawa yonna bagenda kulingiza mu ntebe ye. Ate ne Museveni bwe yajja, ebitundu bino era byatawaanyizibwa nnyo abayeekera ba Lord Resistance Army abaali bakulemberwa Amawale Yozefu Kkonyi, ekintu ekyaleetera bannansi bangi okufa n'abalala ne badduka mu bitundu bino ne batandika okubundabunda ng'empuuna malungu, era bangi baafuuka momboze mu nsi zaabwe.